ya Kadama TV. Ulcers zitawanya nnyo bakadaama abasinga nga oluusi babeera nga bazifuna nga bali Uganda oba oluusi ne babeera nga bazifunidde mu Buwarabu engeri gye babeera nga tebalya mmere mu time. Wano tubagambira nti mulina okubeera nga mulya emmere mu time nga tokkiriza kubeera nga osukka obudde bw'obeera olina okuliiramu. Twabagamba beerangawo n'ak'okulya obeere ng'okaliira mu time eyo omuntu gy'olina okuliiramu gye wamanyiira. Otherwise bw'ota okikola ojja kubeera ng'olwala ulcers. Naye bw'oba ng'olwadde ulcers oba omuntu yenna alina obulwadde bwa ulcers, waliwo eddagala Kadama wano lye yatulagiridde lyagamba lye yakozesa. Ulcers zaali zimulumidde emyaka ndooza 14 waze yagambye. N'abeera nga bwe yajja Obuwarabu n'afuna eddagala eryo. Eddagala lino ke kaakagundi akacupa mwe libeera baliyita gastrozole, nga eddagala lino liyamba nnyo ku ulcers. Naye nga key point ya ulcers olina okubeera ng'onywako amata ku makya n'olweggulo, then eddagala eryo libeera nga likuyambira ddala. Katuwulire Kadama ono ye ekintu yakikwasaganya atya okubeera nga kyamuyamba okubeera nga ulcers zino kati tezikyamuluma. Yebaleko Mr. Kadama TV webale otuweereza. Mr. Kadama TV, nawuliriza omuwala yambira amakerenda za nviiri. Yakola bubi nnyo kubanga nze ulcers ulcers zaanuma emyaka 16 naye kuva natuuka wano e Saudi Arabia ulcers yankyakalanyiza nnyo nga sisobola atambula, nga sisobola kola kintu kyonna. Naye eddagala kyanyamba kyekyo kye nkusindikidde, kyanyamba ku ulcers. Nenzimira empeke, nazimira nnaku 10. Ecupa ezo z'olaba namira mwezi mulamba ne bankuba n'empiso 2. Naye kuva ku olwo sikyawulira ulcers. Kyensobola agamba omuwala oyo bw'aba asobola akozese ekipapula ekyo amuweereze boosi we amugulire eddagala ezo, zisobola muyamba. N'ekirala alabe nga buli lunaku at least anywa amata emirundi 2. Anywe ku makya ne lweggulo kubanga nze dokita yaŋŋamba nga bantuute mu ddwaliro nga boosi wange taliiwo ng'afulumyemu n'aŋŋamba ulcers tewonanga. Naye olina okunywa amata buli lunaku mirundi 2 ate nnywa nga gavudde mu fridge gy'oba onywe. Bisobola kuyamba n'okola emirimu gyo nga toddamu kuwulira ulcers. Kale ulcers ziruma nnyo. Ulcers teagala obutungulu. Olaba nze natuuka wano ne bampa okusala obutungulu nga bateekateeka okugenda ku mwezi ya Ramadan gwokuna. Mr. Kadama nasalanga obutungulu buli lunaku nga sisobola n'oziwera kilo 1.5 nensala. Naye bannange nawuliranga nga sisobola okusika omuuka z'obutungulu, nawulira nga nfa. Naye kuva gye bantwala mu ddwaliro kati ndi bulungi. Ago amakerenda gakola nnyo era zanyamba nnyo. Ate nze bateeka n'omusikani. Omusajja yaŋŋamba bugambi ky'oba okola lekera okulowooza nnyo, okulowooza tekuyamba wabula ojaluzinga obulamu bwo. Naye kyokola bira amakerenda ago onywe n'amata buli lunaku. Kati nze wano mukama wange omukazi tampa amata ate taagala kulaba ng'onywa, naye buli ku makya ng'asituka kubanga asituka saa 2 okutandika okukola. Mr. Kadama nina okunywa amata. Lweggulo nga ngenda kwebaka nina okunywa amata nga sinaba kutwala akasasiro ebweru,
nina okunywayo olyoke ntwala akasasiro ebweru. Ebyo